Iranga timu zino zinite wano amanga Babasakulu officials ekikopo kya Christmas Cup Seto Dorovu wansi ekikopo kya Christmas Cup finals Onaenga Nakambi Soka kate miruzira ogenda kuwezanya final yayo Chibashireza nga defending champion w'ekikopo kino wabula olunaku olwalira tebazanya abantu champion ba Mr. Cup abadde tiimu Tembe bambadde omujesi gwa yero n'obukuubo obwa blue ne stockings eza kiragala ate Soka Club Academy Luzira bambadde omujesi mumyufu nga bulijjo n'obukuubo Omugenyi omukulu muganda wange Bebe Cool big size nsanyusa okukulaba abagenyi abayita abali wano president wa Luzira Sebo bakanselas abali wano n'abo abeetaaga ebifo ebyenjawulo nze ndi musanyufu okubeera nammwe wano luno olunaku
sirwa speech kubanga nabwe nakola speech temujja kumpulira naye njagala kwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okundeetera muganda wange Bebe Cool nga guest of honor. Sirowooza nti mwandifunye omugenyi ku mukolo guno asinga ku Bebe Cool ku mikolo gino egy'abavubuka. Weebale nnyo okujja. Nze ebyange mubimanyi nkomawo ku kifo kya Member of Parliament. Mwe mwangamba nti nkomewo ate mundaba nkyalina waka. Muli bulungi sebo tulinawe. Weebale nnyo weebalire ddala okutegeka ne ttiimu yo yonna. Omwami Ntale agenzeewa naye Mwami Ntale singa wantumanga nkyali Attorney General nze nakumanya nga amaze okuvaayo. Singa kakati President yatuuka dda e Luzira naye tewali mutawaana kubanga nkyali naye eddoboozi. President tujja kumuleeta ekireke kweyaliikiriza. Bwenkwatagana ne muganda wange ono tekisobola kutulema, tujja kumuleeta. Ate bwenva wano nja kgenda n'omwami Baale tugende eri Mutungo kubanga wangambye ekisaawe kyayonoonese. Tulabe engeri ki egy'okusobola okukirongosaamu. N'olwekyo namwe mutuwe engalo. Naye tulinayo n'eri Mutungo ekisaawe kyaffe ekya Mirambos kyetaagamu okulongoosa. Tugende tukirongoose. N'ebigambo ebyo Katonda abawe emirembe. Mpita mugenyi omukulu. Kakati nina essanyu okuyita muganda wange okujja kwogerako nammwe omugenyi waffe omukulu Bebe Cool. Njagala atimbiremu kabulangane jagala nyaka kawala kegomba kyabulangane ako ketwagalako. Asante wanyama abagenya abakulu bannange olw'ekitiibwa kye. Mukama mulungi kiseera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njagala okuyisa obugambo bwange obutono mu mangu kubanga ndi muwagizi wa mupiira n'essanyu. Natuukirirwa mu bbanga ettono ennyo n'ensabibwa okwegatta ku bavubuka bano n'okubaako relationship yeteekawo okuwagira omupiira. Ndi muwagizi wa Arsenal, ndi muwagizi wa KCC, ndi muwagizi wa Caroline, ndi mukayanyi, ndi musibi wa Kapapula. Bundeetera ekintu ekikwatagana n'omupiira ebirala tombuulira. Mutabani wange naye asamba kati omupiira bamuyita Alpha. Ndi musanyufu nnyo okuweebwa omukisa okuba nti nakoze ka contribution akatono akasobola okuba nti obutuba tulirawo nga kanasanyusa abavubuka. Naye nga message yange esinga obukulu egende eri abavubuka. Bavubuka mwebale nnyo okwettanira ebintu ebisobola okubazimba ng'ebikwatagana ne sports, omupiira, emisinde n'ebirala. Temutunuulira nnyo bintu birala bino abajja ku mulamwa. Mutunuulire nnyo ebintu bye musobola okufunamu ng'abavubuka naddala ebitone. Ffe be mulaba wano oba nze bwe mulaba wano wentuusewo ntuusewo lwa kitone. Tebakulimbanga nti no waaliwo fomula
eyatutuusa wano abayimbi sinolwekyo naawe ng'omusambi w'omupiira nkwenkareji nga tojjako tolekeraawo fenaffe twalabanga ba Michael Jackson kati tubasemberedde nammwe mulaba ba Ronaldo ba Messi nkiwa kumbeera nakyo mbwongo nti ojja basemberera obafaanane era oba ojja bafaanana olunaku lwaleero lulungi nnyo era njagala kukongagretinga abaddembe ti ndembewe mwebale nnyo okusamba akapiira ako era temulekeraawo kulumba kubanga ennumba yeeyo mulumbe dembe lumba todifeninga congratulations sebo abategesi ba tonamenti eno nammwe mwebale nnyo mbakubireko obugala abategesi ba tonamenti eno tumulekeraawo era n'omwaka ogunaddako bwetunatuukirirwa mu budde buno ogujja twagala tuteekemuko kasente akawerako oba tuteekewoko n'ebirabo ebirimuko ku maanyi abantu bajjenga okusamba omupiira guno nga bwe bamala okulya akamere ku ssekukulu ffenna tusobola okubeerawo sirimu nabyabufuzi naye ndi muwagizi w'omukulembeze atera okumpuliriza era nga mbasuubira nti abantu baffe ab'enakawa ndagenda mukuba akaama ndabe mu mwaka guno ogujja engeri gye tuyinza okubaako ne kyetukola mu mupiira gwaffe ogw'enakawa naye nga ntiyimiriddemu nga kutukulu aka mama wange ansindise wamu ne mukulu wange eyo meseji ejja kutuuka era abavubuka b'eruzira n'enakawa mwenna mbasaba ekintu kimu omukulembeze yalina kyetwetaaga tugenda kumufuna tumuggyeko kyetwetaaga kyetulina okukola tumuwe okutuuka ffe naye ajja tuwa amatuuge mbasuubiza nti tumuwulirize genda mufukamirire kuba mwetaaga mu nakawa wano nakawa yaffe erina ebintuntu naye nze nfa kubavubuka nakulaba kito tusobola kusikayo sinolwekyo eyo meseji musigale nayo era bwenadda mu kwetolola mu nakawa nja kuba ntambuza mukulembeze ku kifuba ddembe ajje awulirize n'okulambula factory gye bogeddeko omwami ono bamwita mwami ntale nange mwenyini ngenda kufuna kadde nsooke neyo obugezigezi ngende ntunule kuba njagala nnyo amazima bwe ngasangayo omukulembeze nja kumuleeta mu ddakiika ezitaalo ezamwala nyo kubanga omulimu gw'okukolera abavubuka n'obawa emirimu ogwo gwe gusingayo okusinga okubasindikiriza mu byobufuzi mwebale nnyo mwebaleeta abasawo ne banyabo era katusuubire nti krisimasi ddako era tunaaba wamu mwebale nnyo mwebaleeta so omugenyi waffe